Olunaku olulungi. Sebo. Ate mama kiki byonna mbitegese bwe biri. Sagala onesiruwalizeeko. Ngenda kutamu kibira nampi. Yeah. Yes, tukyagenda maaso katono nnyo n'akalango tube nga tandikirawo. Ate nga kyekiseera eky'okutandika mu bulambalamba. Ate mugumiikiriza ki? Si yakuze nnyo ekiryawo. Oyagala nyenyenga kedo. Tukyagenda maaso n'akalango katono nnyo akafirimu gye twolekera ate nga tubatandikira omulambalamba. Era nga neyosaleko ennyo gisubwa kyekiseera eky'okutandika nga bulijjo okuvamu emizi vidiyo tukyalengera akalango katono nnyo ate tube nga tandikirawo firimu yaffe. Odukutu kwagala mukazi wange. Zaino onomuyita otya? Simumanyi. Okuva mu BVN production ekyali ntandikwa tugende maaso katono nnyo era nga tukyalengera akalango ka Uganda kino so nga tosande kuleka ndi bakunyumireza firimu gye twolekera era nga tukyalengera akalango kayo katono nnyo twagala okumanya ebikolwa eby'omukwana abasinga bagulimba nti bagulimu naye nga baguli bbali katono nnyo yessaawa mukwano gwo ye mulabe wo ye firimu gye twolekera era nga tugende maaso saleka ndi bakunyumireza era nga tukyalengera ku bulago katono nnyo tandikirewo kadi ne kano kakalawo katukalabe ke kasema efirimu etandike teri maka gataliimu kyama osanga amaka nga balina ekyama kyabwe nga bo ekiro bawenyuka naye famire ziyinza okuba n'ebyama ng'olaba abantu kugejja kumbe basula ku mpiso wali obaddeko maka omuli taata ng'alinga komando omwana waafuukira omutujju mu nju ekyo kiyita ki enkoligo Kiki? genda mu maaso akatebe kakola ng'engolo ewuma zitandika ofuuka ebyokulwanyisa mu nju nga taata afuuse ensolo ne bagiyita blood marriage wetwogerera mu kitundu eri era abazeetaaga mu gifuna amatundiro ga firimu yonna mu Uganda tugenda maaso katono nnyo era tubatandikirawo blood marriage eyo yonga ekutuswako essaawa eno okuva mu Angelina Film Production the image beyond imagination yes oke katandike mulambalamba era nga saleke ndi osubwa entandikwa yaffe ekifaananyi tutandikira omulambalamba mukwano gwo ye mulabe wo gwe golowooza okuba ni ye mukwano gwo ate ye mulabe wo asinga lwaki firimu eno bagitumye mukwano gwo ye mulabe wo tukyatandika butandise PK Fahad Uganda ne Miss Planet sikwali ku screen tukyatandika era nga tugenda maaso tulina mwana mulenzi Juko Abudu entandikwa Nabbanja Angela Musisi David yakoze ku make-up ekyokunyiriza abazanyi ba firimu Songa Lubega Vincent ye editor waayo okuva mu executive producer T1 Studios Musisi David assistant director mukwano gwo ye mulabe wo co-producer BVN production ekyali ntandikwa PK Fahad Uganda ne Juko Abudu beba producers Songa Lubega Vincent ye mutegesi wa firimu eno katandise budde bwa kawungezi tukyatandika butandise nga tuli mu bufu obusanyukirwamu oli kyayinza okugamba nti anagenze ne munange out naye gundi naawe obula munaye mbadde ebintu bintawaanya ate ennaku zino munaye sente tezikyalabika ate nga womanyi munange ebintu ebizibu era bafulwa bulwawo omuntu akuyamba era oba osiraanye olwo okuŋŋamba nti waliwo ekigaanyi munaye era nga saagala kusumbuwa nga womanyi ennaku zino ebyokutwala bano out kizibu okusanga oli nga tazze nakigendererwa kyakubalansinga kinyo tulengera omulenzi ono era omwana mukakasa tagenda kuddamu mu bulako wonna wamwagalira ajja kubaawo ono si wa muzigo wa ntalaga omulenzi ono afiira ku w'entalaga webalya nekunjagala abasinga agamba nze nattu nnyo ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso mwana muwala agambayo omukwano gw'omulenzi ono agwagala kuba gulimu outing nyingi naye omukwano ogulimu ini zokka ogwo guba gukambaga abawala esaidi awe bagamba
tugenda maaso. Naye ng'ebyalaali onjagala ndyankwagala tonimba kyokka tonimba nenkwesiga ng'oli mu bibyo. Ekyali ntandikwa ate naddala kwawutingi nga ejiraasi yaliyo ddi n'akatunda kenkunywezeeko. Kumba ayagala kutema ngo abulwa agasaba enkoko ate anasaba nga akawago keepise. Tolina wosa ekyatandika butandisi ekibuga kyaffe kino. Kati ogenda okuddako mu ofiisi mutaka gyali akolera olunaku olwaddako waliwo alina kyayagala. Yeetegereza ebintu bya mukama we. Ogenda okwetegereza gwe oba ne Fadi kiki kino wemakula we nagenda mu kyalo manyi kyatuuseewo. Maama yampadde ekifaananyi ng'agamba mbu mukazi simanyi gwe nteekeddwa okuwasa weza mukazi wampisa simanyi biki. Kakati Fadi maama ssebo yagambye mbu ayagala mpase kyekifaananyi ky'omuwala gwe yampadde oyo mbu nsooke nekkanye bulungi si kuba ni mbeerako okwegira konna ye yannondedde mbu ye yakiise ekimyola. Maama yamulondedde ekimyola. Kati ate ye omulenzi awula tannatuusa kuwasa bano enkyali yakatandika okulaba ku nnuthu. Ennuthu ogiyita ensimbi. Kati yakatandika olaba ku nsimbi yessaawa ey'okuba nga alaba ku ssanyu tannatuuka kwagala kuwasa. Ebbaala ekikumi eziri ku muluka kwava yakakubako ebbaala emu oddaawo 2-3 awo abuzeeyo 97 mpase ziri zinsube. Leka naawe omanyi buli wawasa oba okuze so nga ate ono ye mukwano gw'amagezi gamuwa ne bw'oba nga olina omukyala era muba mukyasobola okutambulako. Nkyagala okukyusa ku bulamu ebyo bive nakonze kankunoonyeza ebyakuleese tombulira tombulira. Fadi tayagala byakuwasa. Firimu ekyali ku ntandikwa mukwano gwo gwe weesiga si munno. Internet Bukedde TV kuliko abanoonya abakazi beeberemu mu nga bwagala abasajja. Gundi mmwe bannaye muleetedde abantu ate okuba nti balinga abagudde eddalo. Abantu balengera bulijjo gundi nfunira abantu bakayana baba banoonya be baagala. Kati gwafunye omukazi ate omuzanyisa. Ye Fadi ebyo tabyagala bino byasinga okwagala. Okimanyi olina egundi. Yabadde n'ennatu nnyo kati wuuno ali n'ennangweso. Ayo nenga mulimba omusajja ng'asema nina ettama ate olwayitawo mwezi naŋŋamba mbu yenze na gundi nagagwane naŋŋamba muntunula bubi ate lwe otundula bulungi ewange era naawe olimba olwayitawo mwezi ng'otandika koza musimanyi muntunulanga mmo eba nti nze ndayira muga Katonda siri kuvuma ekigambo tunulanga mmo era gwe ngenda okwagala okakasa. Yes tewaliiwo nno yonna omanye omuyenga gyagenda alabayo tayinza kuteeka ampu mu bbala aba yagala n'agenda lumu. Kati wuuyo ye bwe bulamu bw'ayagala oba okulekani abawala akyusa bukyusa ebyobufumbo si byaliko. Nkugambye laptop yagigula nga ya bizinesi naye ayinako omukutu ogumuyunga kuba singa okunyirira mu nsi ozanya n'okuzanya. Ye Nindi Fadi yakola akasente ke ng'akyali wanje yandi bulungi mpozi gwe. Sibaddeyo leero naye olweggulo nja kubeerayo. wuuyo bye ndiko kati era ndi ku neti nfunyeewo obuwera naye ko sirina okulondamu. Nyokwankuwa nja kugamba olweggulo nga sisinkanye. wuuyo alina gwayagala okulaba akawungeezi Nindi Fadi. Kateekewo kale bayi tugenda maaso. Aha
Kakati tuddako wa mama Fahad. Yali mukazi munaddiini nnyo era ng'ebiseera ebisinga abimala ali mu kitabo ekitukuvu ekyo. Ye mama Fahad. Maasuze otya? Mama siba bulungi mwana wange. Ate mama kiki byonna mbitegese bwe biri. Sagala onesiruwalizeeko. Kumbe mama alina ensonga emuluma endala. Mama Suubiza. Mama ajja kugira tule nga nkirowoozaako. Omutunuulira. N'olaba n'akaniino. Kimasuuti gyange. Yeesibye essuuti mbukulabika nga gentleman, kumbe muyaye boy. Muyaye boy n'ayuza. Omwana ayagala kunkola ki? Mwana ayagala kunkuba ngwala. Omwana gwe nkuzizza obulungi. Kati wuuyo aganya okumpuliriza ekintu kye mugaata kiwuliriza. Mama ekintu kyala Fahad akole, kwe kule kandi afuna omukyala gwabeera naye omu. Ave mu bawala b'ekibuga. Ne Fahad agamba kyajjalabe. Tayagala kuwasa atajjalabe neera. Kati ebintu ebisinga omuleetera obuzibu. Era lwabeera mu ofiisi aba abirowoozaako. Mama naye ali mu bujwanga. Era ng'embeera y'abavuka bw'ogimanye. Saakunziza mu katimba. Baana bali wali ku street buli woyita. Balina ebyokulwanyisa nga nzira ku ebyo. Ye nindi Fahad. Mama ajja kumpesa koona. Ate mama kiki? Ajjukira mama ebyamugambye byonna. Onesiruwalizeeko. Mama ayagala muzzukulu. Esiruwazza. Mbadde manyi wano kyendiko kyekyogezi wala. Era mpase. Mama ayagala bya bufumbo. Ate nkyali muto. Olaba ekibuga nga nkyali muto. Emyaka 3 gyalina. Kyali. Alayika ayagala kwengera kati. Alyoka amanye nti akuze. Nati mama ayagala omuzzukulu. Nti ayagala mama muzzukulu leero banne mama na. Alindeko muzzukulu ajja kujja. Omenye abazadde baagala abazzukulu. Tansumbwa. Olw'eggulo ayagala gendako mu kibaala. Ayagala kwetambuliramuuko. Tugenda maaso tayagala ebyo. Ye nindi Fahad. Tubulanganya okuva twalira ku date ne wangamba ntegeze kumenya mukyala. Tuddangamu kunyumba kiki. Kaani mukwano gw'engajja. Okuva lero yamunyumizaako ekyannyina omufunira omukazi. Abadde taddanga mukuleka ni amulaba. Ebintu alengera bitandise okubanga ebimuzibuwalira. Waayagala okuteeka akayiringito ate maama wayagala kussaawo ampusi mu kkubo. Maama ayagala Keni ateeka omukyala ewaka. Era maama ayagala muzzukulu. Maama namugambye alinde mu bano bennyenjereramu munabulwamu agira tujja kulaba nga bamuleetera omuzzukulu. Omanyi n'omuzzukulu ono ino tunula engeri yazzeemu. Omuzzukulu ow'ebbaala oyo taba muzzukulu. Mukyala omujja mu kidongo n'otwala eka n'agira n'amala n'agetabula ensi. Yayagala bantu bali ababuulirire maama. Ayagala mutabani wawase mwana wa gundi we bamanyiganye. Ayagala kugezaako, ogenda gezaako bugeza. Simanye. Nze kuba kufunidde ebbanga liwanvu. Tezi tomanyi. Tugenda maaso. Ono yamugambye nti wajja kubaawo ekintu ekisoboka kyonna okukolebwa. Kanzireyo kole boss. Namukama wange ebintu bikwate empola tobireetamu malala. Kyetaaga Kendi owuliriza omuzadde. Kuba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Abeera mu mawulire yakola entegeka omanye ebyemirimu okola bukozi ntegeka n'ofuna akadde n'owummula. Okola entegeka. Kati ali mu mawulire anoonya abanoonya. Anzisi. Era oli mawulire. Ali mu mawulire anoonya ababuliddwa obunamba obwo abwagala. Ayagala nnyo omukko guli. Nze nampeera mbeera gindi era nnoonya omusajja omulungi bw'ati ne bw'ati kuba ku ssimu eyo. Eyo maama by'atayagala. Njagala nfe nga sirabye ku muzzukulu. Atandise okolima mwana gwanjagaza ki? Maama naye olaba naye ebintu byogera gugenda fanja. Maama nno naye akyali. Abakyala abalungi Ku bakazi abalungi abali wano otandise kuzungira mu mawulire. Era oyagala abo abambala enkunamye mwana gwe. Maama naye ayagala abakazi abagomesi abalala lwa masantiri. Ayagala gwe
egenda maaso tugenda maaso akoza temama amulemeddeko ayagala muzzukulu ekyo kimuleetera emirembe okumuggwerako ddala ogenda okudda ku mirimu buli omu aba n'omulimu gwe ono naye akeeraka ku makya n'agamuseka ag'akawunga ngenze kuleeta kimaja ye wa bisasiro waayo ogamba otya niwe tuli wano bigenda bitya bityo nga obitegeere mu mwaka nga gutandika omukazi wakuwasa ulira nonyango newunse ate byowabijjeemu twawulidde ku lugambo ki bosi bamwagala bawase sina bikyem ekyo sinnakiwulirako kyoyinza okukola oyinza okubuuza ku Amina nabuuzaako ku bakozi abalala nga Amina mwabali ne ku mwanjo mbadde ndowooza noyina nekyomanyinyiwaawo manyife mu kasasiro muno tubeere eno nze ngenze naye mbulirako bosi waba afunye omukazi kwegamba ebintu by'ensi nabyo bizibu omanyi bagateri alumirirwa nga talina kigendererwa olugambo olwavudde mu ofiisi y'omukulu laba lwatuukidde ku ono cupaddere tosirikira n'amawulire ago mu munywanyi anja kukubuulira twagala tutegeere mu bosi oba avudde ku bwenzi kale tugenda maaso olugambo lwatuukidde ku cupaddere omanya si lwa muzannyo eno emirimu gitambula efirimu egenda maaso ate nga tukyatandika ntandike gwe weesiga si muno bigenda bitya mbadde naye nkalaka naye ate bigenda yegaana ate biganye ekyuma yagamba akisobola kumbe kyekimuyinza bosi agenda maaso n'okulaga kuba ebyuma yabigula nga abakozi balina obikozesa kati waba tategeera abayamba tugenda maaso kati kitegeeza kati olaba neno nebeere kuyamba then olumala you call this neddayo agenda maaso amulagirira enkola nga bw'erina okuba kibo kiba kiwedde nazindiro kino sinjagala okizitayipu ne bino byonna njagala leke ndyomaliriza omulimu kale nja bikola bosi kitwalire budde tuzimaliriza bino byonna ngenda bikolako byagala alina abakozi abamugondera ate nga abasinga bali myaka gye ekyo oyinza kisanga awantu ng'oli ekyo kimunyiiza bosi atusinga atya obuto ate nga ffe bakulu ate nga yatukozesa ekyo kiviirako n'omuntu okuloga ozannya n'okuzannya egenda maaso yegenda maaso sinema gye tulaba gwe weesiga simu ogenda okwetegereza ebibadde bya manija naye nga manija taliiwo efirimu egenda mu maaso empapula ezavudde mu insuwarensi era ng'enkya zirina okuddizibwayo nga omukulu alina olekani asayiningako buli kimu kyonna kirina okutambulira mu mitendera insuwarensi kozi twagira okuziyiza omuliro naye ate buli mwaka oba olina okulinyowenga ate guno omwaka tetulina kikutte mu muliro ekitegeeza sente ziba zigenze buli woosasula mwaka guno yonaabaawo ekiyidde bansasule n'otagiisa izo tuzibala ate olina okulinyowenga wolosewo ne life insurance nga ofa obulwadde nga bwonna tugeze okulongoosa obwandibadde okujjanjabibwa insurance eba erina osasula naye esasula ani
Bosi ali eno. Nenga nkuyinako. Ngenda kusanga wa. Programu ze singa ziba za kifo ki ekyekusifu. Kale. Tugenda wali twalijusa. Tetwandigize naye tugenda kala wali anakani batuguzi bado atuyidde omwenge. Fadi. Engeri gyali Fadi tayala nyo bifu bya fujjo. Ndize kale. Ndale nja kujja buomu ekintu nja kujja naye nga tukikwasaganya. Akazi bagala chipusi bikimi ebwe bityo naye lunch time olowooza chipusi. Tujja genda mu lunch naye ku lunch awo tunaalya ki? Okay. Kale. Ali mu program. Eno ofiisi yakagitonyemu. Naye akola emirimu ng'eno bwafuna program awo endala. Ayagala nnyo ebintu eby'amasa. Kandaba ate ekigero olaba ngamba kuwasa. Ani gwafembi agende ng'aseka. Sijja kubiwasaayo. Tugenda maaso. Kaakati abamiruka atudde ow'abakozi. N'abasajja nabo babula obuzannyo obwo. Naye kati ababukedde banyumya ku buzannyo balabye ku TV. Ng'ani gw'otuuza ku TV oseke. Ku TV ono ayagalako mawulire. Ayagala kani ayo ddaani amawulire g'okubika agatuula n'alaba. Amawulire g'obugundi. Ayagala nnyo amawulire ago emmotoka ya soda yagudde. Ne balinda ey'obuseke. Ago amawulire aba agaagala. Naye amawulire ago simanyi buzannyo tayagala. Naye boosi naye atusobedde bannange. Bali ku boosi bavudde ku bya TV kati bali ku boosi. Boosi tannawasa nti akyali muto nti gwe yagala anyenye nga Keddo. Omanyi Keddo omukulu omulengerera ku kunyeenya munda. Ono yaalo manyi boosi w'endowooza ze. Boosi kasitaana awasa omukazi ku ndowooza ze ala atagenda kuddamu kuleka ndi azunga. Ate ng'abaana abawala abanyirira bakyazaala bazaale. Oba okyatenda oli ne zijja zireeta omulala. Kati boosi akyawulira ng'ayagala nnyo yeggwe ennyalwe. Egenda mu maaso. Boosi akyala kweggwa nnyale. Omusajja oyo olina omwegendereza. Oyo kyali mukwano gwa boosi nnyo. Kati balabanga ebigambo ebi balina okwegendereza kubanga ayinza okutugobesa singa twogera ebyasamwasamwa. Ono waliwo gaayo ono ye mukwano gwa boosi ono omulala ono ayogera nnyo ne boosi. Kati oba oyogera ku boosi muganda wange ebigambo birina kuba bitono bitoyito. Nnyo tebeeta. Tekyetaaga muddamu bingi. Tugende tukolera tusanga na. Tugende tudde mu mirimu gy'omugagga. Ni kale. Oli mutuufu. Okugenda ngenda naye kino kiteeke mu bwongo obwo. Njagala muzzukulu. Kyokka maama essimu gy'oddamu okufuna alibeera muzzukulu. Maama asibula kudda mu kyalo naye akooye eby'omwana obutaleeta bazzukulu. Ngeza n'enkomo nga taliwo ate nzija wiiki ejja. Ngeza n'esisanga muzzukulu. Maama nga yeeyongerayo naye ng'alese mutabani wa mufalansidde. Yeetaaga omuzzukulu awatali kulindirira kulala. Egenda mu maaso firimu. Ono munywanyi wa boosi gwe bagambye era nga tebalina kwogera bigambo bingi ku mugagga kubanga ono akyayinza obbalonkoma. Mukama wangu lwasino gyina amawulire. Ogenda okwerira boosi yenna nnyini naye alinga muyaaye wali muyaaye nnyini. Ayambala nga babanda. Nate ekyokola kudunia kimanyi. Ono yamuteerawo ssebo n'emmaali. Kasoke malirize nini. Kati kansoke malirize bino tujja kwogera ku ebyedda. Boss. Abeera nnyo mu mawulire tewali abanoonya. Teri banoonya. Naye bw'okyamina. Amawulire gali mu kireero. Ayagala amawulire alina peegi zasinga okatulayo wano ku muko gwa Ssenga. Tunoonye ku baana balaba Nalyenvu.
omuko gw'abannalyenvu. Sport ne visas bagenda kuba bagenda ebweru mu weeks 2 okuva kati. So tugenda okukola process singa papers bijja kubaweereza. Waliwo abaagala okukola applications ku visa ne passport. Papers zirina okuba zitambula mu buwangu. Okay. Waliwo abasasulidde mu cheque. Bali basasulidde mu cheque. Ate nga cheque eri mu $. Bosi ayogera n'omukozi naye nga aba ayogera n'omukozi era yeetegereza nnyo omukozi ono kuba balina okuba ne boogera. Ate n'omukozi naye alina okugondera mukama we. Kale abanjagala ku ofiisi gyendi tulabe. Kale ye mugagga egenda maaso firimu. Efirimu egenda maaso. Nindi boss Fahadi laba ye buli kaseera abeera akyusa langi. Tayagala ono ng'akwata simu. Hello. Wangi. Obani ono. Banenze Shadi. Shadi. Hati nogamba Shadi ya wewa. Bananga Shadi ya tomanyo we neno egundi. Ewa. Inawo gira nyomba dera gezesa. Kumbe bosi muyaye. Era mbadde njagala weewozeeko naye nga nali nakutegedde mujebale. Kale naye njebale. Kumbe Shadi omutima gumulumye. Bosi olumubidde ne gumwenyika. Namune mbadde njagala nkulaba oba oyina kadeko oyinza okunfisiza bannange. Shadi ya. Nawe Shadi ya. Sinina kandabe. Mala okukyetegereza ngenda kubira ngenda sooka ndabo bakadde weekali. Lengera omusajja bamusaba obudde so nga abasajja ensangi ziri be bali beegayirira akadde. Kati gwe bakasaba mukulu naakulaba. Omanye eby'abamadaamu bambi tebamanyi kwogera bingi. Ayogera ekigambo naye nga kyewala so nga kitegeeza kuloozi. Naakulaba ssebo. Naakulaba oyo abeeramu amakulu mangi. Ate kugamba oti. Tugenda mu maaso. Kale ssebo. Kale. Shadia. Fainala akubi. Nsanyusa okulaba Fahadi. Kale nnyo bw'amushinga. Kuliyo kino. Ndi bulungi. Kale. Banga libadde liwanvu anyway. Kituufu. Okuva emabega yonna mbadde njakusubwa naye ebinyamba ebisingawo tetwasobola kubiina. Wanyamba nnyo mukwano musanyufu. Tugenda maaso. Kaakati Shadi ono newe yabadde asaba okulekani yasinkana omulenzi ono. Waliwo kye yadde amwagaza. Namunange ononsonyiwa okulekani nkusumbuwa. Omwana yanoonyereza okulekani yafuna ennamba y'omwami ono ng'ekigendererwa yali yamuyamba yasula ebintu by'omusajja ono n'abimutwalira. Kati abadde nga anoonya engeri yonna ey'okulekani yamwebaza. Engeri Fahadi gyali omusajja ow'eddiini eri eyaffe ey'abagundi baddu ba Allah. Kati ebintu abikwata mpola. Oba oli awo nange nandibadde neegomba okubeera n'omwana omuyivu obulamu bwange. Kati omukyalo ono lwagira ate emboozi etandise okuba ekuba samasooti ng'abaninja. Bane musajja gw'olina empisa. Abasajja ab'empisa nga temusangika. Ekiroto kye kwe kulabika kandi anoonya omusajja alina empisa nga Fahadi. Fahadi wa mpisa labo w'empisa.
simanyi nakumanya ate oba kale sigambye nti ge gwenjala naye omusajja era alinga gabankolera. Olina emyaka emeka era sinze mukulu akuze nnyo. Ate ne Fadi ku buyaayo bwe nga bw'omumanyi yazza gunze ebyabalungi atunula byabalungi byokka. Agenda maaso ayogerayo erinnya ly'eddiini so ery'ekika kuba oyinza okugaanira ery'ekika. Omanyi baana bangi ab'obuwala bakoze ensobi. Oli n'asirikira erinnya ery'ekika ate nga lyekulu erisaana okulembera lyasembyayo. Kati ogenda okugira bati okwanjula omuntu muli mu kyaki mwogera amannya nga muli ba Luganda. Ekintu ekiyinza okuleeta abakulu okuzirikira mu mukolo. Ate n'omuyaaye nga yagaanye okugenda maaso n'ekyoyagala. Kozi gwani nze Namutebi ayinza okugaye Mutebi. Kati awo biba biganye. Kati abantu bano batandika okumanyagana. Omwana kyeyakola banne mwana gwe nkubuulire namuyaba nagudde ku kyokya. Omanyi omulenzi oli gwe nagamba yannondera ebyange n'abimpa. Banange omulenzi namulabye. Banange omulenzi nayogedde naye. Banange omulenzi obadde banne mpulira mwagala nesobola mugamba bambi. Omwana atandise awula olubengo lumutudde mu kifuba. Ne Katonda lwaki yatonda tuti tetuyinza kweyogerako tetuyinza. Awula yagala kaaba. Tugenda mu maaso. Yamusanze jjo. Kati nze nade nefudde amwebaza naye ng'ekituufu nade nyala mugamba. Agenda maaso n'okunnyonnyola engeri gye basinkanyemu n'omulenzi oyo. Okumanya omuwala yagenze nga yagenze okwebaza ebyokulya ye yaguze. N'olino gwaliko alina ssente. Ne mugulira ebyokulya kugine 12 gya Land Road. Kwe yaguze ebyokulya Shadiya ne Mutebi. Efirimu yino tugenda maaso. N'omusajja obedda buli wanyumya nga mpulira njogerera mu busomyo. Kyenda ne mpulira omutwe nga gwetooloola ng'ogwa ŋŋaali. Awulira afa. Sebo n'abaana b'obuwala batugwa naye teboogera. Kaakati tubayize. Tubayize. Namunne wandyegendereza ebintu ebisinga okupapa si byangu. Simanyi. Ate omuntu nga yagadde omuntu bamugamba musezi. Yeeyika nafubutuka kiro. Ogabugambya bw'atandya n'aba amaze. Omukazi ng'agadde omusajja. Gundi nno oyo musezi nti alya beebweru nze we naaba mu nju tajja kundya. Ye ng'agenda maaso na laavu. Laba gwe baagalanga ki ali eno yapaakinze dda. Onjagala banne n'omutima gwange. Are you sure? Iye mwana gwe era atoba ompisa bubi. Tomikisinga onvigolinga. Ate n'abawala bayaaye b'essito bavangako. Ayinza okujja okukuula emitwalo 10 najja n'akalabo ka 3. Gwe n'ogaaba kwagala kali nnyoko akabaalaala. Kamuleetedde akabaalaala katakabaalaala. Mwana we neeyongedde okwa ale no n'ak'ebisatu amuwaddeko k'5. Ku k'ebisatu ke yaguze akalabo. Akalala akawaafu ayagala kamera. Yono omulenzi gwe bagwa. Mikisinga. Amumisi kinze. Ali mu misi kikinga. Amumisi kinga. Bane mwana gwe nyakutwale wa Lubalala. Yani. Yekojewo ensonga Lubalala. Iye. Yegenda maaso. Lengera Fadi. Bwali mu kukyusa abaana b'obuwala. Alinga akyusa engoye. Yegenda maaso. Jangu nkulage.
Fahadi ekyasinga omutabula omuwala yamuleeta ewuwe Fahadi yatya. Fahadi ogenda otuuka ew'omuwala ate abawala nga yakwagadde alina okulaga nti alina kyakwagalako. Ogenda okuta atandise obalabala ebintu ebibula ewuwe mu nju. Olaba ettaala yayinayo kikonda. Ogenda okulengera ku ttaka. Lengera dining. Fahadi yatya. Ekyo tekimugaana kubaliga ate alina laavu ey'olusennyente. Laavu eyo alusennyente agoba ali ku suwadiru nja kufuna. Kyokka okumanya ebyalaavu bizibu nnyo. Bane mwana gwe. Kale nno omukwano gwatandikira awo. Fahadi n'alabika nga buli kaseera kayina kati ali okulayika nga akafeesiza omwana owabuwala ono. Bane mwana gwe nkwagala nga ava erinnya. Kwe nange nja kubebba. Afuuse guleeda munafu Fahadi. Kale nja kutwala. Laba laavu. Muno omuweekako omutwala mu kibira ng'omuweesa omuddusa. Ayinza omutunza amatovu. Omanyi laavu esiwanga ligwa lya tovu. Kiraga kirina kutubako. Okimanyi n'omuwala gwe nasanze ng'ayogera. Nkize nakwagalako bwagala just nayagala kumanya kufaanana sikyayi. Omunyiiziza. Ate nga mwagira lunaku lumuluka. Ate nga yakwesetinga. Laba. Yafunyeyo muwala. Waliwo mbu yajja yali agala mulaba bulabi bwe yakula kyekyokka. Kusikiriza okwagala omukyalo. Mukakkamu, mulungi. Mukazi mulungi. Omukazi mugumiikiriza ate nga tayomba tapalala. Ova ku mukazi atapalala. Nafunye unpalatable atapalala. Omanyi kye bayita sente? Omuwala alina kye bayita amajja. Ng'abawala abalala takyusakyusa ku nviiri. Omanyi n'abakola mu wino bamusinga. Omuwala bannanga abakazi abalina sente oba kiki? Omukazi omusanga nga yenna alina sente ze naye nga enviiri asaba maluuni. Simanyi muziyita maliini, simanyi maluini. Ng'asiba maluini asika enviiri ezo. Naye omukazi natuusewo omukazi ne ngamba kweri. Fahadi ku ntebe ze yasanzewo omukazi ono alina mwasajjute. Ogenda n'omusanga mu ngoye ng'ayambadde engoye za mitwalo ebiri. Naye ng'alina sente ziwera obukadde. Ono ng'ompani ati alina sente. Omukazi tobanga oli ku muka musajja wa. Kati ebintu ebyo ku muwala omutongo oyo aba yabijjawa bakola. Yaziddukanye. Ogwa ku muka omusajja nga baayi musana tabaawo ate nga ebiseera by'okyaliramu. Kaalidda ng'omutwe gumulumaze kuwummula oli kakasa. Ewali sente esizannyirawo mukono. Anti kati gwe muka kyolina okukola kanya laavu. Kati kyolina okukola laavu oba obadde ogirunga na munnyo. Sooka ogirungemuko ogiteekemu ebirungo ebirala. Tugende maaso laavu alina ogimikisinga. Ne naye bebi weesibiddeewe kajoka mwana gwe naye tulina olunaaba ffembi alindako. Wano we ndi mukwekuuta nina kyasaagala. Nawe oli mukwekuuta mukunaaba ate nga tulina n'abafembi. Y'okukunaaza ogeze okodde eri kyokka toningiza bambi vaayo. Vaayo kyokka naye kirina ensonyi. Ate nga sirina nsonyi. Tunuulira. Nga omanya eby'abakazi abatagala kwemakula naye waliwo ekigira ne kimugamba kwatamu ku ssimu. Ate essimu ya Fahadi teriimu lw'oku ogenda okwetegereza. Mama, wowe, yaye. Agenda okulya ekikulukuta ku mutima. Wowe, mama, Fahadi onkutudde entegetege omugongo. Amaanyi gaamugwamu ku kiri kyalengedde ku ssimu. Efirimu egenda mu maaso nga bulijjo eminze nkuweereza okuvamu emizi video Kampala. Eno tugiraba yawulira mukazi atunga amaanyi gamweddemu ku kyalengedde. N'asooka yeebuza ekyokola nga takiraba.
embeera awulire mukutte ludda wajja biggwera ludda wajja biggwera Baby simanyi kyaliwo wano. mukwano otya ogenda okwetegereza Nze nduddeyo. kiki nduddeyo mukunaaba kyekikunyiiziza ndeeta essanyu lyo essanyu liri wano mu ttawulo ndeeta essanyu kumbe essanyu zendeka jangu nvaako nze nvaako ate omukazi nga ye ebyo byonna nga ssebo ku lw'okuba nze yakutawaanya seba musimu bakuweereza nga bakwagala ennyo kati gweosuubidde omusajja omulungi bw'ati ow'essente ze eri ayinza okubeera awo nga talina nze nemba siina gamba waliyo naye nja kumukyawa singa onooba nkuzudde nti gwe mutuufu oli ayinza okuba kati kino kye kikunyiiza so bakuwandiikira za I love you bano nankani nagamba singa omukwano gwaffe guba kwalaali nja kubaleka nze gwe tolabanga kirina amakulu gwe ngamba otyamu tekirina amakulu nga kirabwako leka naawe bakwagala kati oba nze kati labayo gwe ndagabula zirava nange gwe ntandise okulya nti njagala era wansanga ndi muntu tewanzijja mu kigo nti ndifa nkimanyi saakujja mu kigo naye ate ebintu ebimu nange obyesonyi wani agambye kwate ku ssimu nze nkutabudde oba ssimu leka naawe vaawo ate omuyaye yeekaza jjukira bamugambye omwala olina omulagalaavu kuba alina ssente kirabika soka olindeko kati nno okulinda okulinda ayinza okukyayira abo ate ng'omukazi ye ssente egenda mu maaso nayana nga asajja baabaki kyekibuga kyo Kampala efirimu yiino ate nga tulaba neemanyiddwa nga munno gwe weesiga si munno gwe weesiga si munno egenda maaso ali ku mirimu gye n'abakozi bagenda maaso bakakalabya bosi bosi momo mbadde imaliriza nini twamaliririza twamwewoze buwewozi omo yenna nana ikale bosi kale neera tewali buzibu bannange kino omugenyi waffe wano era nga ishaniya ogenda okweregereza omuganga kye yakola yabadde ayisa abakozi bonna ayagala kendi ayanjulayo omukyala abo be bannange benkola nabo era teyalabadde mubalowooze nti talina mukazi n'agenda maaso n'ayanjula akatale kaffe oli kwegamba olengerera ku nnyindo n'omanya niyekiva eruuyi bamita Charles isa ekajambo oli omukyala ali eri oli gw'olengera omukyala ye Amina nga isekutale waffe wano sekuritale ng'omwami oli gwolaba eri omukulu Kaboona bamita Peter kati Kaboona Peter ali mu field oyo naye tukola naye tukwaniriza wuliranga ali awaka era bamwaniriza Shadia okulaga emirimu gyonna nga bwe gitambula bosi yalaga okakasa nti ayagala mukazi we abeere mu nkenyera jjukira kizudde omukyalo ono ayina keya ayina laavu ate nga akasente ko weekali jasiti kabulamu muntu akamanejinga kati ayagala abe manager ate waliwo n'abakozi abalala ayagala kufuuka laavu manager ojja kubasisinkana obudde mu maaso abalala tebaliiwo abakozi nsanyusa okulaba nate n'agenda maaso n'ayaniriza neera nsanyuse nnyo mu by'obuntu oluvannyuma laba yayanjudde ku mulimu ali n'apaakinze omanyi nakabuubi weebuzaabuza bintu byakubulankana nkugamba kino obuuka usambanga jjanzi so ngamba nyali bintu by'okumukululu kati ali ne nakabuubi efirimu eno lwaki bagiyita munno gwe weesiga si munno egenda maaso
nakabuubi ate banneyo nga wagudde ku musajja omusiraamu ayinza okulumya omuzinga gw'enjuki. Godwin obudde tukulinze. Ogenda okwetegereza munywanyi we ng'ajja. Obadde onninze. Ono omuyita oti. Oyo yaani? Ono mukwano gwange. Ne mukulu. Watandika ddi okwagala mukazi? Ogenda okwetegereza munne yamugambe gyankulaga ekimyula kumbe eddeemuwe. Omukazi bulijjo olugenda mu katale okugula emmere ayita mu buyisi. Ku bakazi benkukwanidde okumala ebbanga. Ne musajja gwe mu bakazi bonna nga nkuyimulimulidde abadde nga amuyirimulira. Gwe kakazi gwe ngenda kuba bukubi kati. Sagala bwenzi obwo nze nvaako. Pitaako genze siina gye ndaga. Fadi nodda ku mukazi wange. Ono omuyita otya? Ono nze simumanyi. Omukazi teyeeganye bbaawe. Fadi oli ku mukazi wange tulina n'omwana ewaka. Fadi mu byonna bye tuyiseemu ne nkwagala nnyo mukwano gwange ekyo kyonkoze. Nze sirina buzibu. Fadi wandivudde ku bibi yange. Gwe yitawo. Bwaba mukazi omutwale. Nze sirina gye ndaga. Ani gozze waka mu binusu ng'ano waliwo empapula. Omukazi yeekyanze. Ono yagenda akolima kale ssebo. Mweke mbere ne ssente kulwokuba ffe tukolera mmwe. Ffe tuboneebone mwe mweyagale nga mweyagalira ne mu maali yaffe. Leero tugenda mu maaso. Mwebale kujja. Bw'abeera ku ofiisi aba muntu mulamu kaboona alengera. Kubannammwe nga tonnakaaba nti kampani enkoledde ki? Soka weebuuze ku okikoledde ki? Egenda mu maaso. So ekyo ky'omukigezezaako. Naye nga embeera embi gye tubaddemu ndowooza kati sirowooza nti tukyazzeemu okiraba olw'ensonga nti okutandika n'omwezi ogujja ebintu bigenda kukyuka ate bikyukire ddala. Kino nga kigenda kubeera mu misaala gyammwe. Agenda maaso n'okulaga emisaala gigenda kyuka, balina okwongezebwa akasente, emirimu girina okyuka enkola yaagyo. Kitegeeza ki? Okutandika n'omwezi ogujja Kumbe Godwin ye team manager naye engeri gye bakubye mukazi w'amatooke alalagalira ddala. Ate ekisinga okuleeta ab'emikwano okwawukana bakyala na ssente. Tewaliwo kirala. Batandise okuzza amadaala ba general manager babanjula. Gwe ogenda kusigala nga sekretary waffe. Era sekretary asigalawo mu kifo ekyo. Mu events department emikolo. Ono yagenda okumanaginga department ya events. Agenda kudda mu bigere bya Charles. Akolenga operations officer. Byonna wali eriba ono yanyize. Tannayogera bwogezi naye ng'ekyokola akirina era ng'alina kyabala. Egenda mu maaso. Bagikulira ate firo ye akwasaganye ebikwata ku bitabo oba akiyite ebya ssente cash. Tegeeza nti yagenda okubeera accountant waffe okutandika n'omwezi ogujja. Onyango agenda sigala nga akyakwasaganya emirimu gye nga bulijjo okulaba nga ofiisi erabika bulungi. Tugenda maaso. Mukulu. Ono yasigala agamba ni musanyufu enkyukakyuka ezikoleddwa era asigadde kwegamba awulira emirembe mu kyo. Yagambye buli kimu kigenda kyuka. Waliwo ekyatayogeddeeko? Eky'essente omusaala omutima gubadde gumukubye. Buli kimu kigenda beeramu enkyukakyuka naye byakwagala akazi b'abanno n'okyusaamu. Adde amanyi kye bazzaako. Bayogedde ku ky'essente. Agenda kubafuna $45 nga maneja waffe. Sente bazoogera. Godwin ajja funa $40. Godwin wana Amina ajja funa $35. Amina wa 35 secretary. Peter ajja Kabona 3. Kabona wa 3. Ate $25. Ebyo biri mu mabayayi.
mukazi okusinga mukolera wamu omukazi n'akusinga. Then Onyango ajafuna emitwalo 2. Kasubire bukimu kirikirya. Buli kimu n'akitereeza. Era obugalo ne bukubwa. Egenda maaso. Firimu eno twagala okumanya ludda gyetwolekeza. Ng'oggyeko ekyemirimu. Ono ye tannasanyukamu n'akamu. Wadde wanalaga nti amwenya. Boosi yamukutte mu bbwa. N'ekyemisana. Yamukutte awaluma. Bagenda bafuna ekyenkya n'ekyemisana, akasente kalyako omusana kagenda okujja nga buli kimu kerekereya. Ya 10%. Tufube nnyo okulaba nga kampuni yaffe egenda mu maaso. Kampuni etuuse ddwa gyetuuse egyeraga. Balina okukakasa nti kampuni etambula bulungi. Kyekigendererwa ekisooka. Kyonna ky'okoze kyonna ky'ogenda ekinsanyudde. Era nsuubiza nti tugenda kukwataganira wamu era emirimu tugenda kugitambuza n'okusinga kati ekibadde. Ekyo boosi kyakoze. Ono yagamba akisanyukidde nnyo. Era n'emirimu gigenda tambula bulungi n'okusinga nga bwe gibadde. Bagenda maaso n'okulekaani basaba Mukama Katonda oyo yenna abakwatiddeko okubeera omununuzi waabwe mu mbeera ebadde enzibu. Era basaba Mukama Katonda alabike okubandi abakwatirako mu kaseera akasigadde wakati mu bulamu wabeewo omukisa n'okugenda maaso mu bye bakola okuganyulwa era ne woofiisi yaabwe etambule bulungi. Boosi n'ayitawo. Meeting ewedde. Nikambuzi. Gufa gwe kyawisi. Oyinza otya okusinga okufuna ssente nnyingi mu kampani eno? Obuuza ebibuuzo by'ekito. Anti kusinga okukola. Otya yegenda maaso. Manga gyengikoledde eno. Weebale gikolera naye ate kati nafunye n'obuyinza obugoba. Tokimanyi? Waliwo bawadde oli ye manager kati. Owana mu 5. Boss. Mukulu. Ebyo lwaki temwabyogedde nga boss wali ne mukomplaininga? Ebyo lwaki tobyogedde ng'omugagga akyaliwo? Bintu bino bakyusizza nnyo. Nawe ojja tandika. Oba bagenda edinda mu mwaka ogwakuwadde owa manager wano. Ng'obuzikozesa. Nze nfunye zimalamu omukomplaining. Gabalemye okomplaininga ng'omugagga akyaliwo batandise kati. Bakolere ne tubawa ssente. Tugenda maaso biggwerawa. Nyina okuwana abakazi bangi nga bampawo ssente. Zirange ssente zenfunye zimala. Wadde bampadde 3 munange n'ayiyizaako. Emu ekira 0 ye Kabona Peter. Nanka nikyoba ofunye kyekyo ezigudde mu bubozi envuswa nga olinda ate bulira olala kuba munaye. Gwe ate abadde ku 2 okuzza ku 3 ekyo kita kitono. Abadde Kirina Chupaddere wuli ali ku 2 abadde mu 10. Kaakati mutaka kye yazzaako. Yatandika okuyiiya ne sekuritale. Njagala onkyankanize Fahad ne Shadia mulabu yaabwe. Omanyi Fahad kye yankoze nyala musasula. Tunuulira. Amina. Gwolowooza nobeera mukozi wa Fahad paka. Gwolowooza Fahad agenda kukozesa mpaka ddi? Obudde bwonna yagota. Saawa yonna omulewe yeekyusa kati akyuka kumunga ssaawa. Linda enkya bujja kukyanga gobye. Tugenda kufuna ssente esingana zino zolawo. Nze mmanyi tusobola okufuna ssente ezisinga ne ku ezo. Kintu kimu. Wefula agala Fahad ate abali mulabu yaddala. Yalabye Fahad alina omukazi gw'ayagala. Ayagala mukyankalanyeeko. Godwin ojja leeta obuzibu. Ate bankugambye nti kiwedde. Layira ate bamama bakyusa mangu pulogulaamu musanga Dambaale ey'embalala bw'esookawo gy'alinnya. Okakasa naye ebintu okuleeta obuzibu ggwe. Kali baalaba kyakala nnyo omukazi Fahad gw'awulira gw'ayagala. Tunuulira efirimu yino tebakyanyumya nga luli baali banyumya. Ono alina byanoonya byatalaba nabisuddewa. Ntubya mundabiddeko document kabaddeko proposal. Waliwo ebitandise okubula mu ofiisi. Laba bw'atunula. Oyinza okuba tewazze nayo.
Tonta. Jankolere. Njagala ogenda olingiriza Fahadi. Eno omusingozi w'okunyama Bashedi. Kakati kyekola nga mugagwe genda olabe wali nyala ndabika ndi nfune namba y'essimu mu ssimu ya boss. Gwe genda kali boss agenze omusajja kyekola nga adda mu ssimu ya mukama we nyalamu erinnya lya Shadiya. Njagalamu namba ya Shadiya. Natandika okukebera ayagala agikoppololeko. Yangu awuyo gwe bakusanga gw'omanyize kasita ambi gwamanyi akyagikoppa. Bosa akomawo. Bosa kirungi mbirabye balina mission ya kusuula muntu gwozanya n'abantu akantu katidi bwe kati kayinza okukyankalanya embeera. Baagala kumumalako mirembe nga nabo wegyabaweddeko. So nga bagamba kuba oluyiku lwa kkono kyusa neddi akwongere. Ebbayibuli bwegamba njogeddeko ne Shadiya nina omutimu wali ku ssaawa 7 naye njagala nyambako ekintu kakati ogenda okwetegereza obulungi. funa Fahadi busy. Ono akoze programu ne Shadiya amugaye mbwe agenda walabe essaawa 7 naye kyolina okukola nyala boso mu kipayinge kijja kukumaze abe nga tasobola kuleka kadi alaba Shadiya essaawa zinaba mulabira mukono ni kale akubidde Shadiya essimu ayagala kumulaba ngenda mukumalira tajja kuddamu kumanyira bakazi ba banne kale. Efirimu yino egenda maaso operation kwononera boss katuddeko ewa Shadiya. Kikyo kiwala kito kirina sente zaakyo. Abala mwe bali mu kibugaana abalina sente oba neeyo mu byalo simanyi nga balina sente zaabwe ate abayaye nayo bazibala bulala. Egenda maaso firimu Shadiya. Golaba muntu kutunula nga wewe kumbe ali nnyoso. Hello. Mwanje. Rachel katusinkane ku ssaawa 10. Kakati ade ne program yokulaba Rachel.